ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend. Safukidewa. Ani gwe bakotte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso. Mu weekend taxi. Okay, butelevoli kuchenda musamva kasisa kwa Radio Simbe Mpologoma enunje yedembe nguvu zako najua sinzira kula mpozi ngate ouliza lugogola Simba Mpologoma enunje yedembe sula senyonga Mr. Mosquito mwami nsiri Haji Titivia atenga mpozi nkugamba nti nkwaniriza nnyo mu programu ya Veno yenyini Wolokoso mu weekend taxi mutubera mpozi nga tulukuwera ddala mbujuvu lwalwo nga lulina sosi zalwo nga kwegamba teruliko kwegamba kachicha yenna nga tumaze okubeera mpozi nga ate tulususula bulungi nnyo ogamba otyo najua singa kwa mpozi nga owuliriza bannafe abatufuna emubende Fort Portal Kasese bano bagamba nti mule bakabenyo mule kula mpozi nga mutunize abatufunira mpozi ate kusaidi yeruwero wobulenzi zirobwe kayunga jinja mwe bagamba nti muli bakabenyo mule kula mpozi nga ate mubere tubagamba nti kakati osobola okwera nga ate seal program eno bobango jimisinze osobola ogenda ku www.afcral.site nobera mpozi nga todamu nojiwuliriza bulungi nnyo nojetekereza nojigenywale oba nogenda mpozi ate ku YouTube channel teka mutese ekigambo nti Radio Simba's Revised Wolokoso Radio Simba's Revised Wolokoso oja kubera mpozi nga ate ofuna program eno bulungi nnyo oberenga ekunyumira nnyo kakati esawe eno njagala tuberenga tulutandika bulungi nnyo nga tegamba abana baluwa balenzi baluwa Wolokoso Lutuwe chali wafe. Okay, kakati njagala kubera nga ati simumpamu omukyuzi kwegamba nga muyaye yangu otubuusa muyaye njagala baddemu Lutuwe wangi Haji nawe Lutuwe mutegedde mutya nti njagala balina buloola bokka nawe sula Lutuwe temumbagolera abalina ku kiravulavu ntandikirewa Haji nawe tutandikeo kuchinyose wawe nyine ekiza kitire nyini awo nawe Haji Titivia Dr. Joseph Chameleon aka Joseph Mayanja nga nti mpozi ono yasuubirwa munkwate bulungi nga yasuubirwa mpozi okubanga alinza okubanga agenda kujja ku bwa road mayor nga ayitira ku kadi ya DP ate nga ye muyimbi mu Uganda asinga ba manager abangi ate nga ye muyimbi wawulira bino nga bambi naye atandise okubeera mpozi nga ate ayuuga era nga mpozi shozi ze zabadde zirina okubeera emutukula kaliisizo ne mukyotera zayimiriziddwa ne zisazibwamu nga kigambibwa mbu polisi yazisazizaamu ng'ebagamba nti order from above tagenda kuyimba order from above tagenda kuyimba okusinziira ku maneja Mutima Robert Nkuke bw'atutegeezezza wano eno Tuse mutukula emisana sawanga 7 ku Lwomukaaga Ekisiwa mutukula n'agamba kyote zigenda ku happeninga omata n'amubuuza reason kikwana ngene ezaako kubuuza nsonga ki naga bafunye order from above kamene tajja kuyimba sho mutukula n'ekaliisizo netumubuuza lwaki mbu yayingidde smart people power tubagamba akiwandiiseewo ekiraga nti talina kuyimba nekyala netumabuuza mwatandise ddi okugamba nti olukusa police commission erina kuva naggulu okujja omuntu okuyimbira emutukula oba ekaliisizo bulijjo nga tekiriwo ekyo nno ye Mutima alinza oba yakitegedde ku olwo naye kamutegeeze ekiragiro ekyo kyatandikira ddala ku biragiro kasita byatandika okubeera nga show za Bobi Wine ziyimirizibwa ne bagamba clearance yonna erina kubeera ng'eva naggulu ne bw'obanga show eri ggulu olina gijja naggulu okusinziira ku sizoni nga bweri nti abalimi Masaka kati ye sizoni abadongo bano beeyunira nnyo ebifo ebiri mu sizoni abantu bandise okubeera nga bakungula era kati nga sizoni eri Masaka bwe bati abadongo bano bonna abasinga bali mu Masaka bakuba bidongo bwe bakuula abalimi Mutima yagambye abadongo bonna bali mu Masaka naye bonga temubasumbuweza bwe ngazo zikola ezaffe lwaki ze musazaamu
Nejolano babuuza group endala nga zo ziri Masaka bayimbirwa n'abasinga bali Masaka mu ttuwa so nga tembagamba nti permission bazijje Kampala omukazi yabadde Sobita dipisi w'omutuku n'agamba ne mumbooza this is order from above mwagala nduzi ng'omulimu gwange muve wano so we left tugezaako paka kawungeezi ne tulemererwa paka ne RPC manyini n'agamba mba tomulina bbaluwa kuva Kampala temujja kunyimba ekyo kikaalinga ono ne shows zonna endala kimanyi actually kubanga ekyo kyabadde ku Sheza Chameleone so linda ndabe ekinaabirawo ku kijjamu oba nakyo kyenaafuna nakugambye Jose Chameleone ye muyimbi asinga bamaneja abangi mu Uganda bwe twayogeddeko ne maneja we omulala gwe bayita Kaspat Kasule ate ye n'atugamba olugero nga lwawukanamukko ku lwa mutima katono tuwulirize. Amanya gange mpitibwa Kaspat Kasule ndi manager wa Dr. Jose Chameleone kakati show zaffe ezemutukula zemwagala okumanyako n'endala zonna ezasazibwamu mu ngeri ya byawufuzi nga bannaffe babyogera nedda tekyabadde bwe kityo abaana abo abateeka shows ezo bayita munze nabawa shows 3 ne bazisasula naye ne bagezaako kuba nti balina okuyita mitendera gya poliisi emitendera gya poliisi egyo tebagikwasaganyiza bulungi clearance bagibawadde nga obudde bugenze ate shows netasobola n'okubeerawo. Babuuziza nti Dr. Jose Chameleone nga musajja munene bagana batya okubeera nga shows ze zimya natayogerako n'abapoliisi bakulu waggulu n'agamba nti bafunye information nti shows baziyimirizza ng'obudde bugenze nga tebalina kyakkola ng'ate bali wala. Bwe twasooka Masaka ekitovu ne tusiba Masaka ekyo nga tulina okugenda okuyimba naye bwe twazawera ssaawa 10 ne batukubira essimu nti poliisi eganye shows ne tubabuuza bati ne bagamba ate balina okuddayo enaggulu okufuna ebbaluwa ezibakkiriza okukola shows ezo ng'ate obudde bugenze kate enaggulu obakubayo amasimu ne babagamba nti ate alina ozikolako tali mu office ajja kumala 3 days kale nga tekisoboka era we natunudde mu kalenda yange makya ne batulaba ne twogera ne tumaliza byonna twabadde shows endala omwezi oguddako ssebo naye nga tekyabadde nti byabufuzi Chameleone basitopiza ebivulu bye nedda bannange tekinaba kutuuka ku level eyo osanga kirijja naye kati kinaba kutuuka ku level eyo Chameleone akyayimba bulungi tewali buzibu bwonna poliisi yafunamu obuzibu ne bapromota. Okusinziira ku manager Kaspat Kasule agamba clearance zonna nga bwe kiri nti zirina kuva naggulu bwe batyo abaana tebagoberera protocol yensonga lwaki embeera yajja bwetyo naye nga tebasuubira kuddamu kubaawo si bya bufuzi nti oba kiwabula abategesi be bavuddeko obuzibu. Chameleone yabuuza abaana tekigenda maaso naye kenyinza Kaspat nange ne mbabuuza ne batuwa essimu ya RPC atwala sayidi eyo yonna RPC n'atunyonyola nti nabo baatuula mu meeting ne babagamba kati clearance zonna ez'omuyimbi yenna zirina kubeera ddala ku headquarter enaggulu kati tekiri nti lwakuba nti twajoyininga people power lwakuba twajoyininga DP ebyo twabiyingira tetukyadda mu mabega ssebo naye poliisi enaba kutulaga bukyayo obwo. Nti tebasuubira kubeera nga bakyayibwa okutuukaawo era tebasuubira kuddamu kufuna buzibu bwe bumu oba okusazaamu shows lwa nsonga bapromota agamba mujje nga mwetegese na buli kimu kye mulina okubeera nga mukola okuyimirizaawo shows otherwise bosi betegefu okubeera nga bakola. Tweteeseteese shows endala okuba nga ziyimiza tekirina kyetweteeseteese ekyo sijja kikulimba lwansonga ti bapromota baba bamanyi ekyokukola shows ezo promota ajja nampa miliyoni 15 nti ayagala kamiliyoni nga 6 promota yasasula ekisaawe yasasula ebyuma yasasula poliisi yakola buli kimu kati kitegeeza promota aba alina okutandika olugendo lwe era agenda okujja gyendi ambuuza nti Kaspat olina deeti ya Dr. Jose Chameleone bweti obanga 18 ne mugamba njiina oba teriiwo kati ye bwamala okumpa deposit n'atandika olugendo lwe kwatayinza agenda kutandika kugoba ku ebyo nga tanaba tekusasula nze muyimbi kaakati wali show gye tusuubira kuba nti esobola okuteetaganya kubanga bapromota bamanyi ekyokukola. Kaspat Kasule agamba nti singa kinaabanga kabadde kagenderere nga lyabadde ejjoogo nga nabo embeera gye bayisamu Bobi Wine gye baagala okubayisaamu bagamba bo bajja kuddukira ewa looya waabwe basobole okubeera nga bayita mu mbeera eno mu bwangu tebajja kukkiriza jjoogo eyo.
singa embeera ebeerawo toyinza kugyewala tujagezaako naffe okuddukirako mu mateeka lawyer waffe muzeeyi waffe Katende tukwasaganyizeeko kubanga kati awo kiba kitususeeko bwokera nogamba kamiyoni mutojja kuyimba lwakuba wayingidde ebyobufuzi nga bwe tulaba muganda wange nga bamuyisa Bobby ekyo ye embeera naffe tuba tujja sobola ogirwanako ate tumanya nti ate ono ayinza okulwa n'ekyo n'akijjawo buli muntu bamutya mu kusinza n'okulevo ye kakati bw'otya LC ng'oli kansala awo mba nkutidde okiwulya kakati Bobby bamutya okukyayagala okiwatika kutwala oba kutya kakati Kamiliyoni Lord Mayor ow'e Kampala abeera akosezaawa kujjako mwenna yakatalikeka abantu bonna abawuliza Radio Simba abawuliza Bolokoso embasaba mwenna tubajjukiza nti Dr. Kamiliyoni ye Lord Mayor gwe tusuubira ddako bapromota mwenna muleete emirimu temweraliikira tebanakusitopinga kuyimba teri bivulu bya stoppingibwa efe bivulu promota yatakwatagana na polisi bulungi abawuliza Simba tubaagala nnyo Dr. Kamiliyoni abaagala nnyo. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso. Nali wano wiiki ewedde ne mbategeeza ku kabinja oba ekibiina ekyakoleddwawo bannakatemba nga nabo bennyini baagala batulisiti babeere nga balina ababakulembera baaliwo naye babadde tebakola bulungi kati nga baagala batukize sisitimu yaabwe nga bwe walaba abayimbi bwe bakola sisitimu neddamu neetojjera. Wiiki ewedde waliyo okulonda kw'abakulembeze b'ekibiina kyennyini kye nabagamba ekya Uganda Theatre Association wabula ate okulonda ne kutaggwa mirembe olw'okuba nti baali bategese okulonda olunaku lwe baali balina okulonda ate ye Honorable Katolu Bwama n'akyusa ebyokulonda byonna n'abikola ku lunaku lulala era okukkakana ng'ekiwayi kiwagira Katolu Bwama bakubaganya ebikonde n'ekiwayi kya Roni Nkalubo ono nga mpozi yali mwana muzanyi wa Katemba mu kibiina eky'abakayimbira Drum Actors bw'atyo nga yabadde mpozi akulira abazanyi ba firimu eŋŋumi n'enyoka bweti. That is okay. Run your Kosechi. Okusinziira ku Roni Nkalubo ng'agambye yali mwana muto nnyonnyo ekiseera kiri ekyedda bwe yabeera mu kayimbira Drum Actors agamba nti beewuunyiza nnyo okulaba nga Honorable Katolu Bwama azze ne kabinenti eyiye ng'olwedde nnonde nga ye yabadde asuubira ndi wanaabawo okumunaawo obwerufu mu kulonda naye yeewuunyisiza nga abasomera kabinenti nti ono yakulembera kino ono yagenda okukwasagana kino. Twayitiddwa mu lukiiko olwabaddewo ku Bad Valley ne batugamba muno tugenda kulonda abakulembeze bwe twatuuse mu lukiiko ne tutegeezebwa Honorable Katolu Bwama mbuno bo ng'abakulu babadde balaba tekyetaagisa okubeera nga twetaba mu kulonda kubanga tetunnatuuka era nga yazze n'amannya g'akakiiko bwe baasazeewo mbuno be bagenda okukulembera theatre. Mu lukiiko olwo mwabaddemu abantu abalina endowooza ng'eyange nga tugamba nti bwe muba mwatuyise kulonda nga temwatugambye mbuno katugende tuleete amannya tugaleete mu gasekendingi twategeezeddwa mbu amannya sigakubizibwako birowoozo era abo bwe balonze ne bagenda twala theatre mu maaso ne baggulawo session y'okubuuza ebibuuzo bwenawanisa omukono nentegeezebwa mbu nno nga bwe batunnyonnyodde ebigenda kuba byakuteesaako. Akageri Honorable Katolu Bwama kaali omulwadde w'omutima bambi atambula yeetegese ku luno yatambudde ne bakanyama kubanga yabadde yeekengedde nti osanga wani bayagala enziga kawuula ne gamugumiza yazze ne bakanyama era Nkalubo bwe yawanisa omukono abeeko kyabuuza bakanyama ne bamubeba ne bamufulumya ebweru. Twategedde bajja kwera bawuza ebibuuzo ebingi ne twetegeka abantu abo balabiseeko nga beetaba mu kavuvuŋŋano ako ebitundu nga 85 ku 100 si ba artist
siba theater wadde ekintu kyonna ekirala kyebakola mu art naye oluvannyuma twategeezeddwa nti nno bakuumi ba mwami Kato Lubwama n'ensonga era bwe nafulumiziddwa olw'okuba bangi abadde balina endowooza yange baasigaddemu munda ne balonda nti bameka abakiwakanya ekyokubeera nti batulondera olukiiko ne bameka abakikkiriza era abakkiriza babeere nga bamwami Kato Lubwama batulondera olukiiko be basinze obungi. Okulonda kwagenze mu maaso newankubadde nga Nkalubo yabadde afulumiziddwa wabweru wabula yafulumye nga togamba yagenze ewuwe wakanga si mumativu era yagenze akolima. Twategedde wajja kwera babuuza ebibuuzo ebingi appointment zamaze ne ziyisibwa ababadde waawo mu lukiiko kubanga babuuziddwa waliwo omulala kiwakanya oba oli awo simanyi oba babadde batiisiddwa olw'embeera eyabadde eriwo oba mu mutima gwabwe babadde bakkiriza naye nze mbeera nnyo nga ŋŋamba abantu mbu ensi eno si mbi olw'abo abakola ebibi naye olw'abo abalaba ebibi ne basirika nze ndi musanyufu okubeera mbu nno kintu kye nalabye mbu kye nalowoozezza mu kikyamu navuddeyo ne nkyogerako. Sironi Nkalubo yekka wabula oliyo n'abalala bannakatemba abagenze mu maaso mpozi nga beemulugunya nga muno mwe muli Samuel Kalungi mpozi ng'ate ono agamba nti azanyira mu kibiina ekya Zinga Yaffe ng'era agamba nti be basooka okuleeta ekirowoozo ya mwami Kibuuka Benon nga bagenda kukola ekibiina kye bayise Theatre Institute Uganda ne bagamba nti kye baagala kibeere nga kiruŋŋamya bannakatemba mpozi mu bintu eby'enjawulo. Wabula kyamwewunyisizza nnyo okulaba ng'eyali Theatre Institute Uganda ate Honorable Kato Lubwama agikyusizza agitumye Uganda Theatres Association n'agamba kino si kirungi ate mbunga n'amagezi ge babaddeko si gaabwe baddeyo gali ebyali basomodde. Ebyo bya Kato Lubwama yabikoze n'ebigenderero by'okunoonya ssente era akonfaminga yayagala ssente. Sinabala kutegeera wano wendi lwaki waliwo ziti Uganda Theatrical Association nange nakyebe ku TV olunaku olwo lwennyini olwali lutegekeddwa okulonda guilds ez'enjawulo mu TIU era mwami Kato Lubwama badde ajjanga ne Tuesday eri eyaggwe yaliwo twali naye ne footage tumulina twali naye nga tuli mu TIU. Kakati simanyi meeting gye yatudde endala eyakyusizza erinnya y'ekintu kyonna neeronda n'okulonda before Tuesday lunaku lwe twaba tuteeseza okulonda ye najja n'amannya agawedde nti ono agenda kukola kino ono agenda kukola kino ono agenda kukola kino n'erinnya ly'ekintu ne likyukira awo naye nga bammemba jjukira abakuŋŋaanye ku olwo bammemba ba TIU. Samuel Kalungi owa Zinga Yaffe agamba ndi yeewuunye nnyo mwami Kibuuka okubeera nti gye babadde baddukidde bafune okuyambibwa ate n'abeera nga abeefuulira n'abeera nga tabawadde naye era kyayambye nti kasita okulonda kwabwe kwaweredde Migere na Bikonde. Wamubuuziza gye balondedde tebalonze. That is what you don't know. Bazize ne listing eriko amannya ffe bannyini kintu kino ffe twakitandika era tumanye ebigendererwa by'okitandika era ebigendererwa byaffe byali open kyova olaba tetwakiteeka mu nsawo nga bo baddera okukola ebyabwe ne babiteeka mu nsawo twakyanjuluza mu maaso gaabwe ne tukibalaga ewa mwami Benon twagendayo tukimwanjulira n'akiyitamu ne tukimulekera ng'olwo tutamana kiri gye salinga era n'agamba agenda tusapootinga. But is this the support? Wabula abantu betwebuuza kati bo ne bajja ne bakola ebyabwe kati bo bakiwambi ate buwambi kyobola babadde n'okulwana bwe tolabye ku mawulire ng'abantu bali mu kwekuba bikonde bakuba nti ffe tetulina bizinda byebi. Gye tweyongera tugenda tuzuula ebyama bingi ebibeera mu bannakatemba abayimbi n'abalala. Mubadde mumanyi ebintu bya sexual harassment oba okukabasanya abaana abawala n'abakyala nti kuli eri walala. Neno Samuel Kalungi agamba nti abaana bangi abawala abakabasinyizibwa ba director b'ebibiina naye nga tebalina gye bagenda kwekubira nduulu bo kati kye babadde bazze balongoose embeera etereere bateekewo ekibiina nti omwana asobola okgenda n'awawaabira director Nampala n'amugamba ono yankutte ekkabina onankakukola bw'ati nga kisobola omuvunaana naye ate ekibiina kyabwe batandikiddewo kirwanyisa yabaffe bo abeeyita abakulu mu kintu kino kiki kye bakoleddewo Katemba okuggyako okwonoona obwonoonyi. Ebyo bigambo bya Samuel Kalungi. Okubeera nti buli muntu abeera n'ekintu ng'agamba kino kyange tabeera accountable ne twogera ku guilds ez'enjawulo ezibeera mu badirectors
nomanya nti ba directors senga directors obyabeera wano omanye baana bameka bakaba that kind of sexual harassment mu theater naye nga ne director talina wosobola kumuwaabira n'ogamba nti ba artist bameka bamanye ba artist bameka aboononye ebibiina by'abantu nti omuntu akeera ku makya n'agamba ntaddewo ekibiina naye nga kijje mu kino kwegamba that kind of unprofessionalism ebadde mu theater is what we are trying to rule out. That is being unprofessional okujja gwe n'okyusa ebintu overnight ng'ate wabaddewo procedure enambu gyobadde osobola okuyitamu n'okola ekintu nga kiri mateeka kubanga kakati tulina bajenozi abali mu art nabo bajje bakozesa obuyinza bwabwe kubanga bajenozi bakole bye bakola kubanga katolo bwamu oli MP okozesezza bukugu kyawo gamba nti ono akoledde nnyo ono n'atakolera nnyo kubanga kati abakoledde nnyo bandibadde balina ekintu olwedde gyeffe kitugoberera nga ffe abato. Okusinziira ku Kalungi yagamba nti si musanyufu n'akakiiko kalondeddwa era agamba bye bakola byabwe dasti babala bubazi ka ssente ka Pulezidenti Museveni nga bwe kizze kirambikibwa lunye. Era sobola kuba mu mativu era siriba mu mativu kubanga kaliwo mu bukyamu eyo Uganda Theatrical Association ndigestalinge bakuwadde registration gundi yaayo kubanga tiyayo ndigestalinge bagigestalingira wabbo kati obeera otya n'akakiiko mu kintu ekitali nawo it doesn't even exist by law kato is a regulator abeera mu parliament yandibadde nsuubira nti amanyi bulungi amateeka obeera otya n'ekintu ekitali registered kati babadde bamaze okufuna ideas zonna kati bo baagala kwogerera awo bati bagambe nti ekyo twakikola ebyo byonna twabikola naye ng'ebyo ffe twabikola era tumanyi bulungi tebasobola be executing kubanga ebigendererwa byabwe biri literally on money and leadership ate ffe ebyo si bwe bulwadde bwaffe. That is being very serious. Petulina evidence mu bigambo byabwe bo bennyini ku footage nga bagamba nti bo baagala ssente za President Museveni mu ngeri yonna. Okusinziira ku Kalungi twatudde ne tunyumya ne tuwaya n'ayongera okutotola ebyama bye mubadde temumanyi. Kalungi Samuel agamba owazinga yaffe agamba mbu emizannyo egisinga ne badirekita b'ebibiina si be bagiwandiika baana be bagiwandiika wabula be bamala ne babeefuulira ne bakombayininga akatabo ne bagamba nti guno omuzannyo gwawandiikibwa Nampala Yusufu nga se yawandiise era agamba ndi badirekita abasinga tebasasula baana bano ssente kati olw'okuba abaana tebalina gye bagenda kuwawaabira kyova olaba babeerawo ne beemasagga bwemasazi nga tebalina kyakkola ekintu ekikyamu ddala ndowooza bye batunuddemu mu bigendererwa bya Uganda Theatre Institute ne bagamba eno tejja kkola eyagala tujja mugaati mukamwa. Omanyi abaana bameka bavudde mu theatre nga balemeseddwa abadirectors babba ssente z'abaana nti bwe muba mukola production bagamba nti kintu kyaffe ffenna muleete ssente tukole production bwemala okugwa director nadduka ne ssente ebyo tobimanyi nti weebiri. That is because tetuli professional naye osanga director omu ye director ye main actor ye buli kimu ye cashier yakola ne ku mulyango ekyo nkirinako obukakafu ate omwezi number 1 naddira ne mukola omuzannyo tugambe tetukola omuzannyo nga mugukoze mwenna olwo n'aleeta idea n'aleeta idea omuzannyo ne guggwa nawandiika akatabo n'agenda n'alaba CD nga bwewandiika akatabo n'agamba kana akatabo kange ono omwana yacontributing aba aliruddawo. Okusinziira ku Kalungi agamba baleme kuggwamu Chris Luwaga ne banne baleme kuggwamu lwa busente bwa Pulezidenti Museveni lwasonga bo bye bawala binene nnyo. Mwami Chris Luwaga mugamba nti ekintu kye tulwaniridde ebbanga eddene baleme kukyonoona olw'obugendererwa obutono ennyo. Lino eggwanga teryatandise jjo ati teyatandise jjo yatandika dda mwe mukoze association ffe twabadde tukoze institute lwaki twakituuma institute tulina ebigendererwa ebyokusomesa abantu okusinga kye bamanyi baana bangi abalina talent naye nga they don't have the skill nga twagala okukolagano bane Makerere University department ya art bajje basomesa abaana basomesa ba directors kwegamba twagala professional nga boolaba basomesa nti omusomesa tumanyidde nti omusomesa akola bwati naye buli muntu akola nga yenga bw'ayagala ono na stage ng'ono ono na stage nga wali olina azannya birala theatre bakozesa nkozese bo nga bwe baagala okufuna ki bye baagala njagala omumbulize tebuba osobodde omufuna why are they rushing now kubanga obusente obwo bwe bataze okwantipetinga ebibapapya obusente goloza bali bameka era bagenda bugabana batya ne bana ba billion ya sente buli omwezi okuvaawo ne million eziwera asatu. The idea is being too cheap on very cheap matters. Kalungi yayogedde mpozi n'atutegeeza kye tubadde tetumanyi ono asogola byama
waliwo ne opportunities ezijanga zivudde bweru nga ziyise mu ITI International Theatre Institute munaye abakulembeze ababaddeko abakadde emikisa gino nga bagiwa families zaabwe mu kifo ky'okujja mu bannakatemba nga batwalayo ba families zaabwe bo ne bagenda mu kifo ky'abannakatemba ba Uganda. abasajja buli omu atugamba abasajja abakulukulu bonna bali badde mu ati batugamba ekintu mu siteeta yali y'amaanyi ffe twali tukola ebintu eby'amaanyi naye kaakati kiki ekyabaawo baagala kunenya abatemu emyaka 7 bo bennyini bwe baagyonoona nga beeryamu enkwe bakola bino kati waliwo International Theatre Institute bweba eyagala okujja okuinvestinga mu Uganda omanyi bwetuukirako etuukira ku bantu individuals waliwo bapatanazi abalala basindika ne bagenda mu America ng'agenze ku lwa ati naye n'atwala famire ye n'atwala mukyala we baana be ne ba anti babali okumpi abo bonna n'abatwala mu America bayizayo n'ekyo kya Jackson nakyo twakirwanyisa ne tulondesa kati ne kubeera kuliko Dr. Hawa oyo we Makerere kati Dr. Obijja kabiwanyo baana be Makerere bokka bali ku MDD department kubanga be bali professional kati esobola kwesikana bino bya kyalo by'abakato tasobola kwesikana bano tebasoma tebalina kye bamanyi. wabula bwe twogeddeko ne Honorable Kato Lwama yagambye era yakkiriza okujja ne bakanyama bakuba abo abatali bamativu bode bali mativu bagende bakola ekyabwe abaffe kyabakola bagende bakola ekyabwe tetwakoze ekyo kyetwakoze ebibiina byaffe bya Diamond Ensemble Afritalent akayimbira abantu kati abala baani abatali bamativu bazze bayitegese okulonda nga bagamba kanti nze nkubuulidde ffe ebibiina byaffe twabireese notulonda kye twalonze kyekyo kiriwo olero ni pulezidenti wa firimu agende mu firimu gy'aba akyankalanya owulidde mbwate wazze ne bakanyama nabaleese butakyankalanya kintu kyaffe industry yaffe temujja kugizanyiramu bantu kujja kugizanyiramu nga babadde bagizanyiramu myaka mingi abo baloni baana bato baagala okukyankalanya buli kintu. simanyi lwaki buli bwenkoona ku kasente ka President Museveni buli omwaka egaana ne Kato Lwama yakeeganye n'agamba mbwa fezo sente zile tubala ffe tulina basajja bagagga nnyo akawunti yaffe eriko obukadde 3 tugenda kuba tukirealingi abantu baffe kati kyetuliko tukyabijesitalinga bammemba abagenda okuwanira ekintu twakabijesitalinga 405 kati 405 bafuddewa Honorable bagamba ebintu ebimu mubikoze nnyo mu kupapa olw'ensonga nti mubala kasente ka President Museveni tulina sente za President Museveni right now esaawa eno akawunti yaffe eya Uganda Creative Association eriko miliyoni 3 tuli bagagga olwekyo ebiina byaffe tibina we have got an account twagivuddewo office tugenda kugifuna ku National Theatre tetugenda kukola mu ngeri ya kina bo gye baagala tutambuliremu tulisuwagaye president wa federation eyo basembuusi baana bato nabo bali mu 35 ishi ali mu myaka gyabo ate twaleese bannanyini bibiina ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Okay, buterevu tugamba nti kubale kubeera mpozi nga ate otumbudde ekyenda mu musanvu kasisa satuve mu Amavu Radio Simba empologoma enungi ey'eddembe mbabuuzaako byena dance ku Michael Gambo tyawe Zlobwe ne mbuuzaako nalibo tebandekawe Balo Gambo tya Richard Plaza Body Building Ogambo tyawo timu Lana Sophie Mugamba mutya Senior Bike Mbende oli otya ndabira bonna bookiza ekibalo Shakira owa Shakiz Ashaz nkubuuzaako naawe ate mpozi nitugamba nti Anko Kakalamu sawa zino yeegaseewo abeere mpozi nga atwa Badam muliwa Anko Kaka abalisekise shoka nawe Anko Kakala mutolwa wolutuwe abagamba akakuba yetaaga yakabugumu nawe Anko Kaka olwadde bule bunkwata obandete muzungu Radio Simba and Numela Nyo all the time in Manchester. Kuchana musamba kasiri sasa tuve mu Radio Simba empologoma enungi ey'eddembe nyongera okubuuzaako najje sokwate ngotumbu natufunira kuchana mu bira kasiri semu atufunira ku www.radiosimba.ug mugamba butya batyali banga batumbudde empologoma ku stage za bodaboda ez'enjawulo supermarket mu butale mwena mu ggwanga babuuzaako n'okubandirizaako nate program Wolokosa amakya gonna kola kubuuzaako n'okwandirizako nze Kakalambe Aza tugenda kuyirira ku spirit ekika ekyagulu basema ne bannyabo sala kwata yatumalayo ensonga zino kubanga mpitirivu okuzaama weekend yewedde
nali wano ne bategezaako ng'omutegesi w'ebivulu omukulu Bajjo Events we yali asuubirwa okudda mu kooti ya Buganda Road awo ku Thursday bakunaku lwokuna lwa wiiki eno kyaza ne kituukirira zagenze okuwera ssaawa 3 ez'okumakya nga kooti 2 eya Buganda Road ekubyeko nga bonna balindiridde okuwulira omulamuzi Stella Mabirizi kiki kyazaako oluvannyuma kyenkana oluvannyuma lwakyenkana mwezi mulamba nga Bajjo ali luzireeyo era nga bangi oba oliawo bonna nga bafuuyirira kagalo wakiri aweebwe bbeiro asobole okukwate nga awozesebwa nga ava waka Katonda yabadde ku sayiri yaabo bolowooza nti oba oliawo babadde bafuuyirira kino kibeewo oluvannyuma lw'omulamuzi Stella akukkiriza okuwa omukulu Bajjo bail kwakalu ka kooti ok'obukadde 4 ez'obuliwo wogatta n'abo abadde bamweyimiridde omu abadde Abitex Matevu Junior Moses Bijirwa nga balina okusasula obukadde 20 ezitali za buliwo kooti ng'ewedde ekyaddiridde kwabadde kulinda Bajjo okuteebwa awo ssaawa ne zeetoloola paka sanga 9 zizo ez'akawungeezi ekyanyiizizza nnyo omukulu ono Abitex ng'agamba naye kiki kye tulinde nnyo ekiri awo ng'akasente kasasuddwa Papulo birese ategenda mu room namba 2 ate room namba 3 ate typing taliiwo naye tukyalinze Bajjo sente tusasudde bade batugambye sente nyingi naye twaze tetesitese nga tuzirina endaga muntu zaffe bagenda zituddiza kubanga omuntu sobola kutama muntu endaga muntu lagidde lawyer waffe abawandiikire endaga muntu zaffe bazidi naye twaze tetesese bulungi nnyo twali tusibye na tusaba myuzi nga 2 oba 3 era kitukoze tujjeko bujjanya tuseeka mu banka buli otuyingira eno struggle twajetegekera Bajjo event yo round soka tujimaze bamwadde bay press badde waggulu omulamuzi wadde tuwadde bay naye era omuliro badde agulira twagukuma okuva Bajjo abadde mu komera pakalasi aya ngawamanyi nti abangi bwe bakuŋŋaanira wotera n'okusanga obuuli awo abamu botasubira kubanga bandi badde bakuŋŋaanirawo mu kooti eno ya Buganda kooti wetwabadde wenasangidde n'omukyala eyayita boregadi wa Abitex wamaggwe n'atulaga lwaki Abitex aba ajogajoga n'atubulira nti ebijuujulu bino bye bimuwagawaga n'ajoga bw'atyo abawuliriza ba Radio Simba ddala ab'ekyabalanzi waffe gye banzala kasanda nze nabakozesa fina boregadi wa Abitex wenna mbeerawo ya ku kooti mbaddewo okuva ku Bajjo lwe bamukwata paka lwe bamweyimiridde mbeerawo nangwata enkofiira abasajja bakambwe bakwata enkofiira nengamba bana enkofiira omusajja mugireke nengubako nabasajja naawe balaba bakambwe kakalamu enkofiira zekikuuma era wendi kati agenze enkofiira nyingi bakuba zifaanagana kala ate wali olaya kyusa kala naye enkofiira nyingi Abitex akyusa enkofiira ne suuti kati ozirabye olaya esuuti gyabaddemu leero luli yali mundala ebyokwambala eyo waliwo amwambazi ow'ekyama waliyo omuntu omwambazi ow'ekyama Abitex bwayamala ayambala enkofiira ate anyuma nnyo gotomulaye nga anyumye mu nkofiira kitegeeza ki ate aba musajja mulungi mundanga akyali ekyamazima Abitex nga ajjako enkofiira bw'oba amulaba mu nkofiira osobola obutamutegeera nga akujjakuddeko enkofiira nze mugamba abebera mu nkofiira yo awo nga tuvuddewo nakugambye bino byonna byazze oluvannyuma lw'okubeera nga tuli mu keetalo kakulindirira Bajjo ate wayinza okuva mu kaduuku lwawo nze kyemmanyi gwomanyi ng'olina gw'oyita mami kooti yatadde oba Bajjo yavudde ku ssaawa nga 9:30 awo ez'akawungeezi era n'asooka omulamu ku lunaku olwokutaano n'atandikira we yakomye netwateekamu kasimu tutya omukulu w'abadde n'ampulya n'embeera mwabadde bye batutegezaako nti bamukuba ensigo afaanana atya kati era ali mu mbeera atya netwogerayogeramu kaawo twadde mu ssaala nga tukusabira oli ku mpologoma ssebo empologoma ebadde ku misinga ebbanga lyonna nga tebakuwuliza mukulu taata tonfugira mu interview tukole kati tubeera kitwakumawulira abagamba ensigo zikutawalaganya bakukuba ensigo kiri kitya aya saayagadde Bajjo kumuleka agenda atyo okumanya oba kusibwako okuba kwatela yageze mukomera eruzira okumalayo olomosi mwezi mulamba oba ina kiyayizeemu nga ye Bajjo n'ategeeza bwati
imisenamize usinyamuzi mutima mukumutya kono tebita abakesema itetta esa itetta SFC tetta abulira kwa mukulemera kola bango otukizo mulamwa osigera wali emiranda egizitowa namulamba baba dinabita kisibuzitowa mitosobola kutta bana bakubira kawo ati emiranda egizitowa nolwabyo gife obagibamiramu nagatugisobola n'abantu bafaata nakubali abawantu wamunjero sobalagindogera nabanga kinkaemattewo ate simba yeyageje mukulu twadde tujjangamu okulabanga mu komera mu kooti abantu badde beebuuza nga tebalabeeyo ku famireyo tebanzikiriza naye nti era mu kooti atleast abantu bamanyi otamanyi olina bwomanyi naliko wano lumu nembategezaako nga bangi abatasanyukirwa bajja okubate nga asibwa wabula ate nerabira motto okubategeeza nti waliwo n'abandi abasanyukirwa okubeera nga bajja asibwa mu bano omwalira omukulu ono Honorable Katolu Bwama n'avaayo bajja kumwongerayo asobola okuvaayo ate nze kati nze musapootingako bajjo simwagala kati ate musapootingako I don't support him simwagala mwagaliza bubi nnyo mwagaliza bamukuba emiggo mwagaliza kyonna ekibi ku nsi kimwagaliza nali manyi yakwetonera n'omusonyiwa buli kintu kyonna ekibi ku nsi ate tannaba kutegeera butegeeze byagenda okugwako mu maaso kubirinde naye ajja kubiraba mukulu Honorable Nsereko yajja n'abeerawo kooti siri Nsereko obulamu bwange tebutambulira ku Facebook Nsereko obulamu bwabutambuliza ku Facebook siri wa Facebook erena ya Facebook sibyagala walondabyeko nga mposinga ekintu kyonna ku Facebook ngenyinza okubeera ku mukulu gw'abasiru bajjo kirabika okusibwa oko alina bingi byeyayize era alina n'abantu abamu boba oliawo bogamba nti bano takyasobola kubaddamu mu bano mwe mulina Honorable oyo mukiwulabira Katolu Bwama kubanga Katolu Bwama n'amawulire yagwadda anti tekisemba gyogenda Katolu bantu batuma passport okugambanga bulijjo olina ebintu bibiri kyebukulu abanamalonayuganda takalombeze mukalanyakakonstituensi akamu kasobole kukozya abanauganda bonna odagera omuntu alwanya akaluma ngaalakaona abantu mutwalo gumu kitundu atala kumanga Katolu Bwama Katolu Bwama kizibu kya Uganda obusungu bweyongedde okulinnya Honorable Katolu Bwama oluvannyuma lwa munyiwanyisula okumubuulirako nti mukulu bajja yavudde mukomere n'ategeeza n'agamba bwaki yavudde ali yamugambye aveeyo ye lwaki taddayo ebibuuzo byabadde awo avaayo aveeyo tebina byebyinkwata stupid balina amakulu oyo balamuuliza namuuliza yo stupid bajja kwongera ate baddeyo bamukwata ate kumusanga era omulala atategeera kirina obubaka bonna mwagaliza ataddeyo bwatalekeraawo okumanyira abantu alina okunawakoma nga amanyira abantu addala abadde mu kintu kyabwe ebbanga lyonna n'abagambye mukulu bajje yakyuse nnyo era okumanya yakyuse nnyo alina bingi byenyagala omumanye nga bino mwenna abawuliza Radio Simba bakumemulemiryala Katolu Bwama balwanirira akaposesa akakitwalira Uganda yonna abasikumwataano akusumula gwanga yonna naddala batalina musango kitekanto yakwata owenda nafayini anitwalani ofunyayoko ku mikwano mukomere eyo gy'obadde mingi nnyo gibadde gikusomesa ki bali bansomesa kwaba nga tetuli ababadda Uganda bukwe mukulu Abba ali awo empologoma y'eddembe kwoli nane nsiimye okubeera ku mpologoma y'eddembe abantu bakwebazizza okubeererawo mukulu bajja oyo okuba we yakwatibwa anti badde twakola endagaano etali mpandiike tibali mu sitwago balifira mu sitwago nina okumulabirira abaana be bonna ate naye kubanga omutima era ngumulabamu tesobola kweryamu nkwe abakyala bokabaka bekijja kukwatako n'abaana boza kutambula kuba abakyala ina bangi nange bantabula bansukkako obungi naye engeri yakyali muvubuka mubekaatabala ate sitalongo ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso weekend savugiddewa ani gwe bakutte naani ani kale wano wetudda basaba ne banyabo muwulirize n'obwegendereza era tugenda kudduka sipidi y'ekika ekyagulu nnyo oba oliawo tunakoma ebbanga eritali lyawala naliko wano nembawa omwana eyali yeyita erinnya lyange era nga bwatyo yatandika okufera ku bantu abamu nga yaga bajjako ku busente obw'enjawulo oba oliawo nakuba sitole eno nga ndowooza nti bangi bajja kuyiga oba otegedde wiiki eno nafunye essimu nga eva omwana yayita yanga show
ng'alumiriza omuyimbi Fikfa Maika okumukumpanya n'okumubba ssente eziwerera ddala akakadde kamu emitwalo 4 eza Uganda nga alina bingi byamusuubiza byanjagala nawe owulireko wano byali bisoboka ddala. Yanga Shode Manta nga ndi mukidi njapukaminge so waliko lunaku nali Kawempe waseyo so nesindika omukulu kwa Maika na musindikira sente za akakadde kamu emitwalo 4 naye akasafu emitwalo 4 na kamuwanga mu bitundutundu so nali nkyagula kange sindikira sente era ndagamba ndi Yanga Show ngenda kwogerezaako sirali amwambye akakadde kamu emitwalo 8 akakadde kamu emitwalo 9 kali kati yali angambye okunyongerezako kubanga nino babitatuba kuba ne muwakanalwa audio yali angambye okunyongerezako dukole vidiyo anyambeko vidiyo kola oluyimba kati mune ne musindikira sente ogwatuka na musindikira emitwalo 6 ogwaddako ne musindikira emitwalo 5 enamba ereeta mannya ki yali ereeta Waluya William. Aya Yanga Show agamba nti oluvannyuma lw'okusindikira Fikfa Maika sente zino Fikfa Maika nadamu namupira naga munywanyi Yanga kaka sente kafunye era namubulira n'ekiddako Yanga Show kati sente zoze naye ekiddako jangu kujja live tukwatagana ekintu tutambula kufuna live emirundi ng'ena nga Maika taliiwo so n'abayimbi amu be nasangawo kokosinga ne twogeramu n'omugamba Maika aliwa n'agamba amwagala Fikfa Maika kose kubatulala abavubuka babiri n'agamba omwagala kose nedda tula gye tumwagaza ne tusinikanga agamba mulina Fikfa Maika ddabuda ne tumukubira essimu n'agamba indi Kawempe indi jamu n'asonyiwamu ne tukuba essimu ng'abifula indi omulundi ogwasooka. Yanga Show agamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna Fikfa Maika amufuukira Fikfa Maika nga woowulira Fikfa Maika ow'ekibwe mutereza mulanga show jangu tukwate video balondabibuze simanya munange nefa mu 2018 pendezo nazipasuya nanga nikunyingiriza nankuba kutumia dikola bize mulimu wengi kubanga kweri nanga yakuda kukwata kugenda kukwata kunekera kyatuka Maika nafuukira ekirala natandika okungamba Yanga Show simanya bikiri nanga simanya zali nyawo inoleta nze mugamba nze Maika njagala sente zange kuwalya sente zekola kinyamba wulira danga Yanga Show siyanga ku sente zinomanya ndi mwana w'Ekawempe nawe oli mwana w'Ekawempe oli mwana lutalo lyake nemugamba kimukufa Maika naye kulwakitekono nyamba nga nze Yanga Show atuuka ekiseera nensooka mpumula mu sente zange. Aya Yanga Show agamba nti omuyimbi Fikfa Maika akakasiza ddala nti ye yamubba wabula yevuma olunaku lweyagera ku makya n'amusabira emikisa Fikfa Maika okuba ekivulu kya Freedom State ekivulu kye ekyasooka bw'atyo n'akibongoloza musajja atuyamuwa emikisa gye egy'obwereere nnyini. bamumanyi abasingira bamumanyi Fikfa Maika namuse n'amaloboozi geegonze manyi Fikfa Maika bwe nasindikiranga sente zange era n'ennamba giyampa ennamba mukulu nagijja Kawempe munnange era nga nnamba ya Fikfa Maika ne twogera kuba olunaku mu mwezi gwe twasooka okwogera ojjukira ekivulu mukama wange kye yakuba ku Freedom City 2018 mu January olunaku olwo namukubira essimu ng'alyokuna baali bakiranga ku leediyo ngenda ngamba Yanga Show jangu mpagire ku Freedom City ne mugamba Maika sobola kujja naye kankusabire mikidda gyokka nangamba kale Yanga Show ne musabira n'akola sente nemukubira essimu nemugamba Maika oli kuti nangamba Yanga Show kati ebintu bigajjanguwa n'ebyo emakinge kalenda natuuka tayo nensanga omuzungu baali bayita pepa nemuŋŋanyula nangamba Maika ajja kujja mulinde musansa netumulina kayantambuza emirundi miyitirivu nenjijjaawo nayogerako n'ono kashiya kwata kujja live oba ozza olikodinga oluyimba naye nayogerako naye namukubira essimu
Amaita bolu nako ya tano kwa testing. Nakubira kwene namba gyolina. Kunambe ya muku ya nagano kwa testing kunambe ndaleri. Kechanu nacho kwa muganda wano. Waka maika kusanja kukamingi menyekane milimo jango tenatulagala okuimba. Okakasa nti bwegera naye fifa maika obanedde. Bwenjogera naye fifa maika kubanga ndetolozina n'amaloboozi nga alina mu nsimu yatujja tulimba kubanga kumaika twayogeranga naye. Aya yangasho agamba nti ayagala fifa maika kati akwatibwe oluvannyuma lw'okububba sente empiririvu kubanga olunaku lumu yawulira koko wemukubira kasimu namuteeka mu loud nawulira nga fifa maika bamugamba yo fresh boy nakakasiza ddala nti omukulu yalina akasente ke. Pamaika yanga sente zange era gwe mayiti gwe manja pamaika twayogera nnyo n'amaloboozi nanga abantu abamu babeera nga bagamba pamaika fresh boy ng'agamba yo ng'omutadde ku lawudi namuteeka ku lawudi ng'ajakutira eya nga bamwita fresh boy ng'agamba yo nga mubamu babeera mu bantu n'owuya pamaika piki n'agamba yo whatsapp kulaza biki bityo muneze maika maika yaya sente zera pamaika tumunonya twagala pamaika tumukwate sente zange azimpa kade kamwendi twarana kampe sente zange kyekyo mune musajja nkuba buloka kamenye kanangezeyo byakukamiki yangasho agamba nti omuyimbi Victor Maika okutwalize wamu amuliridde tanuluze 2 musente ze yageza kukwate nga amuwa wamma owulira emboozi y'omukulu n'omulimu gwako olabya ddala ng'ennaku eri mu ndongo yennyini. Ndi mukyalo nkuba buloka gaenzene nakusoka nentunda tanuulu yange nenjota nemuweereza sente nenjotinga nemuweereza buloka mune nali nzikubira mu kyalo si mukaweze mu tawuni ndawo omanye ebirone ebiriyo nagenzi kubiranga bwe nkikwataganiza mirimu egy'ekyalo nga wobimamu nentuwaana nenkola sente ze nekyannuma omusajja okunga sente ze ezikipamaika akadde kamu emitwalaana nekyanuusi yanumira. Aya twatutte ennaku eziwerera ddala 2 nze ne munywanyi wange omukulu amanyiddwa nga Dani nga tubala tutya otuyinza okukwata omwami ono tumuteeke emabega w'emitayimbwa ane yabawadde obwambega era nga byetukola byonna tubyogera ngera twogerezeganya ne Wembulemo maneja wa Fifa Maika ne Fifa Maika mwenyini nga twogerezeganyako naye nga tumubuulira wawe tutuuse kyatutwalidde essimu n'essimu okumanya omukulu ono tuwulire kiki kyayagala. Essimu eyasoose yatambudde bweti Balde na waka kodiyo ngenda mukono duwa nieno namamve ejabera yanga abiri musatu ayo atibaji nja kubukinga simanyo gawole jaleta ya 75 ekibiro ekyo yakibiriddawo bado ateeka kakeeka wamujja kukola kale uwegala bibiri ojja kukola 5 kale nkubirako leero saawa nga nja kuba mpuliriza wenkola. Aya magambo obudde bwe bunatusalako naye ng'emboozi ne atajja kutambulira bulungi zitukali byagamba abantu b'ekibando kwe bali. Aya omukulu kansala tubika empeno kale omukulu ono yategezezaako sente ng'akulira ntono sente tono nnyo natugamba twangu ko tukole deposit kubanga ali kutuuzi nnyo abantu bamwagala okumupa mbali. Mbadde mbuuza Johnny Coleman yaliwo oba Johnny K yankubirako mbu naye atereka bivulu ng'ayagala kumbuukinga naye like sente ze yali alina zaali teziwera n'aŋŋamba simayanga bikangira nnyongerako senga kibadde kisoboka n'obuukinga ng'obudde bukyali nga tannadda tiwajja ne mugaba bambuukinga dda kubanga gwagaana walwawo jeti emu gyalina neyange kakati kankubirize kanfaana akasente nzitye mu tawuni kale kati nkusangawa ojja kunsanga like okujja live otuuka mu kibyo ekibuye n'obuuza emakindi kujja live abo bakulagirirawo oba ojja osooka kunkulira ku ssimu kale sooka nonyere deposit wameka nonya deposit nga 25 lwaki saabiri kale nonya z'osobola nkugambye twakozesezza obukugu nga tulowooza tuli bafere naye nga n'omukulu ono mufere twatuuse kussa erigamba nti kale nze kanfuukemu owa booda Dani kafuuka omusaabaze gwentutte bwatyo natutegeeza n'atulabukira mangu ng'alinga alina mulabula nti batuuse ku step bweti era kati kola kino n'atusabirawo akasente ako.
Okola. Okusyalo tova ngenda kujja kyoba okolawo ina mawe emitwalo 3. Nze ndi wa boda naawe ono omuvubuka muzeeyi eri nansana angambye muleete wano. Aliriddawo ate ye. Ati tuli wano naye wa kusyero. So mumpeeko. Sajja mpe sente zange naawe. Ngenda kujja kati muvaawo. Ati kati tuzange wano kusyero muzeeyo. Kubeera ne gye muziza tamanyi naye era nza ino omuzaayo. Nanti. So mumpeeko. Hello. Wanyisebo? Yeggwe. Yesebo. Obuzibu obuliwo. Yesebo. Mbadde manyi bano abaana bagenze ne bazanyira ku motoka yange amakale bagamala mukakyeŋŋamba. Yesebo. Owezawo emitwalo 3 ngenda gikuba nga mbatuuseko temuvaawo awo njija kati. Oliri gyabatangawo. Muli kuseejaawo. Wano kusyero wanyeno. Kabiri naye motoka ebaddese ate waleti yange ngeredde nga nataddemu amutaagamala aswaza abaana tebagazanyiriza. Bunywanyi twagambye nti twakoze nga bino nga twogerezeganya ne management ya Fik Famaika era okusinziira ku Wembule twayogeddeko naye era ne tumubulira ekiddako nategeeza n'agamba naye nno bandibanga bali mu nju nga tetumanyi ng'ensolima ziri mu nju nga tetumanyi. Lwaki kakulagiridde nojja netumulya ng'egyo badde omukubidde kati namba yagiina ntujja lunye emashini netumukwata n'omuyimbi kati maja ngena okukola kati manyi gwe muntu mukwasaganye kiro kati then enkya emisana Fiki agera bbera waalina kati tumulumbe enkya mukwate paka ku poliisi amanyi awekitetuga okukola setulipoti eno lipooti nsabira bubeezi enkya tuyambe nga namulye bane tumutwale paka munda tukakubadde abantu ekirala oyo yamufuna atya babeera mu lusirika abeerawo kampe kola kusawo ekyekawempe emanju waakyo n'agifuna enamba waka ayinza okwesanga n'omuntu munnange waba yakifuna waka kale omuntu waffe wa munda nokesanga waliwo ne baganda bafiika babeera nabe nakutula nabo tambula nabo ozolanga nabe wa mu nnyumba olaba enamba esembeyo 60 Okay, tugamba nti Danke ogamba otya Channel 1 Kapteni Nsingerwero ogamba otya Namutebi Amina yomu kubagudde mu butego bw'ababbi bamubidde mu taxi nalobuuzaako bambi ku mukulu bamita promoter Juma manager Omar nkubuzizaako nnyo n'omwana amuyita Mama Joan bali ku kisowera omukulu Dickson yatuwadde ovako oba batumbudde empologome njeddeme jalo nosasirako bambi omukulu bamuyita Bujingo omwana gwe twakolera story wano nakulejje abadde n'ekivulawo ekyadde kimusondera ssente twabategezaako nti nno obusajja bwe bwafuna obuzibu n'akonolayo abantu be basatu ku obligato awo kati ekyamutuuza ku obligato kyekyakinga alina abantu be eri egindi bakomediani Maulana ne Rain be bazeebuka bokka abasigadde ne baganda so leero asuubira kubeera ng'agenda balaze omutima gwa komedi akume bannange kitukaliri nkubuuzako kasala tubbi ate mpozi abaana abawala waliwo abaana abalina okubeera nga bakola interview olunaku olwaliro benna bawulira enamba y'essimu mubeere nga mujja mu interview olunaku olwaliro abagala obayambako ku kya music management bana bokka abayitamu kumanya ebisingawo kuba noti 7 noti 2 mwende emirundi 2 9 tubeere nga tukwatagana bulungi ngambi noti 7 noti 2 mwende emirundi 2 mwende emirundi 2 9 tubeere nga tukwatagana bulungi kale akume naye maama So okay, you guys, get serious. Hakati orambuwa loka sawe deyo. Ne sawe dako mjikole namwe.